olw'emyaka 2 nga tewali Kisaakaate. Kampi yaffe eno ebeerawo buli January, twasemba gikola mu 2020. Kati ate lwe tuzeemu twebaza nnyo Oweekitiibwa Muzza Nganda atuwadde ekifo kino ekirungi ennyo, essomero lino Muzza High School, okusobola okutegekeramu embuga y'Ekisaakaate. Tumwebaza nnyo era twebaza nnyo wamu ne management yonna, ba directors, tiimu yonna etukwatiddeko okusobola nate okutegeka Ekisaakaate kino. Nga bwe mumanyi bulijjo Ekisaakaate tufuna embuga yaabyo mu masomero agatali gamu. Naye olw'okuba twali twakava mu COVID tekyali kyangu nnyo masomero kugamba kutuwa mbuga kubanga baali bakyeteekateeka nga bakava mu COVID. N'olwekyo twebaziza nnyo Mwami Muzza Nganda, Maama ne buli omu asobodde okuba nga tusobodde nate okubeera n'embuga eno omwaka guno 2023. Tufunye abaana bangi ddala bayisa mu 4 kumpi 5 abatwegasseeko, abaana nga bavudde mu bitundu eby'enjawulo. Tulambudde olunaku lwa leero, mubadde naffe tulambudde era namwe nga bwe mulabye ebintu eby'enjawulo abaana bye bakola. Twebaza nnyo bakojja ne basenga mu luzungu nzayo tujja okuyita aba trainers abajja ne batwegattako ne tusobola okukola omulimu guno. Si buli omu kyasobola okubeera kojja oba senga, tusooka ne tulabira ddala abo abajja okusobola okuwa abaana baffe ekyo kye twagala bafune. Olw'ekyo tubeebaza nnyo. Ekintu ekirala kye tutwala ennyo nga kikulu kyekyo ekya security. Bwe tuleeta wano abaana, twagala abaana babeere nga bali bulungi, gye basula, gye batambulira na buli wamu. Ogambe ekyo kikolebwa bulungi nnyo, n'ebyendya n'abaana balidde bulungi nnyo. Ebintu eby'enjawulo bye bakola mu kibiina, tulina ebintu ebikolebwa nga bali wabweru ng'ebyemizannyo, ebirala babikola mu kibiina okusoma, basoma ebikwata ku buwangwa bwabwe, basoma Oluganda, basoma okwefaako. Ekintu ekirala ennyo kye bakoze era kyekyo empisa okwerabirira mu ngeri ez'enjawulo, obutakozesa biragalalagala. Tulina abaana okubeera ku myaka 6 okutuuka ku myaka 18 era nga kye tukola kye tubatwalira wamu bonna tubakutulamu mu classes ez'enjawulo. Tugambe nti ab'omu6 okutuuka ne8 nga bali wamu n'emyaka emirala bwe tutyo. N'abakuluko ate abasinga kati ng'abo bamaze secondary school tubalina bangi era nga mulabye section ey'emu babadde bayiga ebintu bye basobola okwekolera nga okulunda enkoko, babayigiriza muzirunda mutya, obumyu, okulima, tutuuseeko ne mu lusuku. Mu kulima okwo waliwo ebintu eby'enjawulo, ebibala, enva ngenda gati enva eŋŋanda naye era ndoza eŋŋanda naye era amunenva kugamba enva zaffe nga bwe muzimanyi, vegetables. Kugamba kikulu nnyo okulaba nti abaana basobola okuyiga ebintu bino, bwe baba nga balika basobola okufuna nabo kye beekolera, basobola okutandikawo bu gardens bwabwe, oba bwa bisolo, oba bwa bibala, oba bwa nva. Abaana abamu be twogedde nabo era batutegeezezza nti ebintu ebimu baali tebabimanyi naye kati babiyize, abamu baali bamanyiiko naye ate kati bayigidde ddala. N'ekirala ekinsanyusizza okulaba nti abaana bangi basanyufu okuba nti bazze wamu, abamu bajja tebaagala naye ate olutuuka wano ne balaba nti ne babayaniriza bulungi ne basobola ate n'okusinkana abaana abalala, abaana babeera nga bali wamu bulungi. Mwebale nnyo. Kujja neebaza abazadde nja kwongera mbeebaze bwe tunaabasinkana nate wiiki ejja nga tuggalawo Ekisaakaate. Twebaza nnyo mwenna abatukwatiddeko n'abasobodde ate okulaba nti Kisaakaate kino tukikola. Ab'amawulire tubeebaza, ebigambo bye njogedde mubyogere bulungi nammwe.